bano bwe bazadde ba Palefunda Primary School era be bantu abakuba omulanga olw'omukulu wa ssomero lya Palefunda Primary School. Lwaki basiiba enjala ng'ate ettaka weeriri ne tugamba ogula emmere tuyinza obutakusobola naye twekolimu omulimu tutandike tulimire abaana baffe ki tufune olunaku oba buli bwamukeko okulima. Twali tutandise tutaddemu ssente tutadde tutuula ne tuyisa ebintu byaffe wano ng'abazadde olumala abamu era abatayagala asomero lyaffe nga bagamba abazadde nimulimira kimu alagira. N'olwekyo abantu bano abatudde wano si bamativu kutegeera kubi, si bamativu bisopu okuba nga yategeerera essomero lyaffe nga yalisalirawo. Tukwaniriza neyanziza ssebo neyanzeege anaabaweereddwa omukisa okwogera ekintu nga bwakola ki. Ono madamu ye taata ye maama abamadiini amalala bonna titusosola abawala n'abalenzi era tetubadde titulina nkaayana yonna naye enkaayana weeri kutukyusiza basome abali wano mwenna. HM our beloved HM Madamu Winnie Namara, njagala kusiima HM ono Madamu Namara awamu ne staff ye wano najjawo nga chairman wa management. Madam RDC Rakai District Councillor tujja kusirikamu tukubaganya ebirowoozo kati mwami Kayima ng'amaliriza ajja kuyita mukadde wange madamu nzikiriza nkukwasa akazindaalo oyogereko eri bakama bange bano ate nkweyanziza nnyo okujeera mugombola yange. Okusinziira ku ripooti esomeddwa nammwe nga bwe muwulira n'engeri gye tubadde ne madamu mukadde wange madamu RDC wekitiibwa nnyo ate nga ye pulezidenti waffe Kamala byonna amala ensonga zino. Byonna mbikoze ki? Pulezidenti Museveni kintu kyasooka okukola ng'avudde mu nsiko kwe kuleeta ate kyeyaddako ekyokubiri n'agamba buli ddiini lirina okweyagalira mu Uganda yaali. Naye nga temumanyi lwaki mbalonda ono yeyantuusizaako ensonga. Singa teyalina ssimu yange oba singa ate talina mukwano akalo ka pulezidenti nkakola ki? Mwaka ogujja boxing nino osanga nga ekoze wetakyoleetemu wamwe ngenda naye abo obene ekibanda batuuse simanyi batuuse yabatudde kati bwe mutawo oyo twagenda kubwaninze ate sigenda kwesimba okwamwanjibwa nsuubira okuba nti ebigambo byange twabimoomoonyezza dda wamu nammwe era mumanyi sayidi ki gye ŋŋamba nti twerekereze kyonna ekituluma naye tukkaanya mu palamenti waliwo abateesa ono baaba
bayasomera ngeze ekikubo akoleddwa amazzi ddaamu byabadde bijja ntunirakenywanengamba banna kaakati nde waliwo agaba busiiko obuyo okitegeera nze akola obulungi nja mwogerako atakola sijja mukola ki nja muziriikirira yawa ettaka community yiikanya ne batandikako essomero bwe batandika essomero ne balaba nga ettaka likuze nga community ne basaba ekitundu kino okuzimbako essomero nga balaba essomero likuze ate ngaekitundu balina kifunda era ne basaba ettaka lino nga bayita mu mutongole ali ow'ekitundu ekyo n'abakulembeze abaalinga abeerosiwana ab'ekitundu ekyo nsuubira ne wano bayinza okubaawo abamu ku bo ne baweebwa omukulu ayali ow'eggombolola ali ayitibwa omwami Pasikale n'atuwa ika 10 nga Balegunda primary school ng'aziwa community netandika twatandikira wansi eri nze we natandikira okusoma nga tuli mu buyumba obw'ensagazi nga bakuba budongo nga tusomera na mu miti bazadde baffe ne batandika okuzimba era ekiseera ekyo mu mwaka gwa 96 abamu ku baaliwo abazadde ba mwami Gabula nsuubira yali ne chairman yeyali omuwanika w'essomero lino be bamu abaakubirizanga abazadde baffe okulaba nga bazimba essomero ne bazimba essomero nga bakuba amataffaali fe abaana nga ffe tugeetikka nga tugaleeta ku gulawundi be beekolamu omulimo okuzimba ne tugamba naye ettaka lyaffe yiika 10 ze baatuwa zo ziri luddawa olwo ng'abasenze abatuliraanya baliraanya ettaka lino yiika 10 baazitwala dda baazisalaasala baalimakodde ebibanja ne tutuula ne tuteesa nga management ne community nti naye lwaki titukebera ttaka lyaffe ne tufuna obwannannyini ne tulikubisa akatono ke tulina ne tukakakasa community ne beekolamu omulimu abazadde abo boolaba ne twekolamu omulimu nga muyitirivu ne tuwandiikira eggombolola nga tuyita mu ofiisi y'erosi wano nga tusaba okufuna obwannannyini ku Balegunda okusinziira ku biwandiiko byaffe ebyo ebyayiika 10 ezatuweebwa ne tuwandiika ne tukkirizibwa era eggombolola yajja wano n'erambula n'ekuba maapu n'etukkiriza tugende mu maaso n'okukulosinga ekyapa kya Balegunda primary school. Omwaka guno first grade twafunye 2, second grade 11 ne third grade 2. Teri mwana yagudde naye ekyatujja enviiri ku mutwe kwe kulaba nti ate omwaka ogumu bwe twakoze obulungi ennyo okusinga emirala gyonna ate nti madamu HM bamugjeyo amasimu ne tukubira madamu Kawo n'atugamba nti bisopu yawadde order ku ssomero lye tayagalako mukyalo oyo na Master Katalaya kubanga balemesa enteekateeka yaabwe eya chachi. Naye ate omwaka guno gwawedde baadde bakikugambye dda madamu RDC ne abaana ne batukolera first grades 2, second grades 11 ne third grades 2. Tewali mwana yafuna fourth grade oba okugwa ako temukakubira mu ngalo. Lwekyo taamu eno tenagenda bulungi madamu RDC olwa transfers ezakyankalanyiza essomero era kati wenjogera essomero teritambula kubanga school account eri closed naye nga foundation body eresa obuzibu wano. Waliwo side egamba nti foundation body y'abakristaayo ate ne wabawo side endala egamba nti wano tewali foundation body ya kanisa era zempaka zeziriwo. Abantu bali divided into 2 parts. Ekirala nga chairman wa management
nina obweraliikirivu obwa transfers ezijja zisindikibwa ku ssomero lino lyenkulembera. Oba Rakai district egendera kutukuba sigo simanyi bakakyusa abasomesa baffe bana naye nga tebarepresentinga balala mu bifo byabwe. Naye tulina challenge gye tulina obubuzo bwe tusanze nti church etuleetera obuzibu eyagala kutataganya buli kimu kyonna ate terina partnership muki mu kutukola kusoma. Mumpe transfer ze babawadde muzimpe ezizeeyo. Singa nasanze nga mugamba ti HM gwe batuwa asiba mu kunywa mwenge tasobesa baana abaana tebayita HM adojinga akola omulundi gumu mwezi HM atusaba ssente ezitaliiyo n'atukuŋŋaanyaamu ssente HM tasomeseza first grade temuli muzifuna. Awo nandikoze eki nandigenze naye nandimulese ku poliisi. Kati buli omu amanye omulimu gwe. We mbabe muŋŋambe bye bituufu ekyapa kyennyina kya community. Kubanga neera muŋŋambye bituufu singa mbadde munnimba mwandibadde temuyina kiki ekyapa kyaki community egende erimira abaana baayo. Singa community mubadde muddidde ettaka eriri ku kyapa ekya community ate ne mutandika odyetunza awo nandibabadde bubi siweewaawo. Lya Baale Gunda ssomero eryatandikwa ku musingi ogw'ekkanisa ya Uganda lyatandika wala ddala kuva ddala mu 1924 era ebiwandiiko ebitaliiko kubuusabuusa bye tuyina wano ne woofiisi y'ebyenjigiriza eya disitulikiti bye tukakasanga ne Ministry of Education twalira wamu nkakasa nti bikakasa ekyo ti Baale Gunda ssomero lya Church of Uganda. Ensonga y'ebyettaka singa disitulikiti y'e Rakai Mwoyo Mutukuvu tabakkaako ne bakola ekituufu kye balina okukola ku kiiko ze twakatuula nabo nkakasa nabo bakimanyi. Tutudde ne kaawo tutudde ne administration yonna eya Rakai district tubawadde obukakafu nti ekyapa kye balina bakifuna mu bukyamu dde n'okwennyamira kungi olukiiko lwakoleddwa nga ffe tetutegeezeddwa kubanga bw'abanga RDC abadde ayagala kugonjoola nsonga toyinza genda mu kkooti ng'oyinako sayidi emu n'osala omusango n'ogamba nti ono gumusinze. Singa abadde anoonya bwenkanya ng'omukulembeze emirundi mingi tumwetaaza okubeera naye mu lukiiko atusindikira ababaka olala n'atatusindikira n'atajja era ng'omukulu w'essomero. N'olwekyo bwe tuba twalina obusobozi nga Foundation Board okuproposinga nga Education Act 2008 bwegamba ne tuproposinga nti omukulu w'essomero ave wano adde wano ne tukkaanya ne district ne bamutwala e Baale Gunda mu ngeri y'emu sikirabamu sitaani bwe tuddamu okuproposinga nti ave e Baale Gunda agende mu ssomero eddala kyoya tumututte tetwamutadde ku katebe twamuwadde essomero eddala era nga bwe tukola bulijjo. Sirowooza nti okubanga kyebagaa nti naakoze bulungi sina bwekimanyi mu buweereza obwa civil service nti transfer kitegeeza ekibonerezo wabula omuntu bw'akola obulungi ayinza okutransferingibwa obulungi bw'akola wano abukole n'awalala.